3 a.m. They might be tricking us, but I know Chigenda Mutamuka one more time. Kalulu, Tanizava Gole. It's a DJ. Let's roll it. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya
tuli eno ku beach. Mukolo guno leero gye gwabadde bannange. The rest of us can remain seated, but an usher will be coming your way shortly. Thank you for my life, my children and my wife. Creator, your soul was in my face, long before I was born. That's what the Bible tells me, that he knows me by name. And he had never knew the one who does all Heart. Look what the Lord has done. Mr. DJ, let's go. If your hands are not engaged, bugalo. Your hands are not engaged. Hey, what's happening? Slowly, then you reach here. Yeah, when you have two wedding gowns and you are confused about which one do I wear when? The rich man said you'll wear both. She went to the bridal shop, she saw two dresses. She failed to choose. Mr. Masiba said take both. And now they pray for a rich man. Tall and romantic. Mr. Single and starting. Where 3 a.m. 3 a.m. Bugalo. They might be tricking us, but I know Chigenda Mutabuka one more time. Akalulu, Twaniza Bagole. It's the DJ. Let's roll it. Sunday.
Harambe. Oh Lolo. Oh Lolo. Can you feel me? I say, can you feel me? Listen. Oh, from my coat. Oh, from my coat. Oh, from my coat. Go down. Go down. Let's go. Go down. Go down. Go down. Oh, Papaya! Oh, Papaya! Oh, Papaya! Oh, Papaya! Break it! Break it! Break it! Break it! Break it! Come on, hey, listen. Oh, Lolo. Oh, Lolo. I say, can you feel me? I say, can you feel me? Adambe. Adambe. Come on, Adambe. Come on, Adambe. One. Let's go. Hey, Tamuna. We wanna party. DJ Pulla. So ladies,
eno ku beach. Mukolo guno leero gye gwabadde bannange. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya